Wetwogerera ng'ebintu byongedde okukaluba ku sayidi ya General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyita mu komishona amanyiddwa nga Volta Taka avuddeyo n'agenda mu maaso n'okuba ng'ayanukula oba ng'ayogera ku bikolobero bigenda mu maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Uganda nga bwe nkugambye mu vidiyo esembyeyo. Tusomedde wano ekiwandiiko oba ebbaluwa eyawandiikiddwa civil society organizations ez'enjawulo nga zeegattidde wamu ezikunukkiriza mu 2046 nga zeegattidde wamu ziwandiika ebbaluwa nga ziwandiika international community nanga mu international community muno mulimu UN, mulimu ebitongole ebyenjawulo ebiri international ebivunaanyizibwa ku kukuuma abantu okwetola ensi yonna n'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Kakati UN yo eringa eyanukudde newankubadde ng'ekiwandiiko kyayo nakyo kifulumye ku makya ag'olunaku olwaleero. Kakati kyenjagala tuyitemu omukulu oyo gw'olaba bamuyita Volta Taka. Ono ye commissioner oba y'omu ku bakomishona ekitongole ky'amawanga amagatte. Musajja wankizo nnyo ayogedde ku ggwanga erya Uganda era n'akola kye bayita okulabula. I call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Ono Taka bw'atyo bwe yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza kyokka kirabira ebuvuddeko nakuwa amawulire nga ne Secretary General Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Antonio Guterres naye yavaayo n'alabula era n'ategeeza nti ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda yeetegereza era mbiraba wabula nga kyonna kye ngenda okuba nga nzizaako nja kukikola mu kadde akatuufu era mujja kukiraba. Obunkenke ne bweyongera eri basajja bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda abagambibwa okuba nti tebakola bino. Ono Antonio Guterres mu mwogezi we era omwogezi we yagenda maaso n'okuba nga ajja mu press conference emu n'ategeeza ensi nti mukama wange Secretary General ngambye bino ebigenda mu maaso abigoberera n'eriisa ery'enkaliriza era ekyokukola akimanye essaawa yonna mu kirinde. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. Nti agenda maaso n'okwetegereza ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ebikolobero ebigenda maaso n'okukolebwa era nga mu ebyo ebikolobero mwe muli okuwamba n'okubuzaawo n'okukuuma abantu naddala bali ku ludda oluvuganya ne babakuumira mu detention centers ez'enjawulo gaabwe ne gaba nga tegakwako kyokka oluvannyuma babaleeta nga either abamu balina mu mbeera mbi, abamu bagambibwa okuba nti batuuka ne ku ssa erifiirayo, abalala abantu baabwe ne batuuka okuba nga tebakyasobola kubalabako, ebintu ne bigenda maaso n'okuba nga biwanvuwa. Kakati bano batudde emirundi egy'enjawulo nga bayitaayitamu ebyo ebigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Uganda. Bagambye nti bano abasajja ababiri General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we beetaaga okugambibwako. Kati ng'ovudde ku bigambo bya Secretary General amanyiddwa nga Antonio Guterres, kakati ate nkutwala ku bigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Volta Taka ayina byavuddeyo n'agenda maaso n'okutegeeza nga byekuusa ku bbaluwa gye bawandiise gye nkutegeezezza era gy'ogenda maaso n'okubeera ng'owulira gye ngenda okuba nga nkusomera ebikolobero ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda omulizi drone okuwamba n'okubuzaawo bannabyabufuzi bwe njogerera nga byandibazaalira akabasa essaawa yonna ekigenda okuddako kyandiba nga si muntu. Mumanyi munnabyabufuzi amanyiddwa nga Sam Mugumya, mumujjukira bulungi nnyo wenjogerera ono yabula atera okuba nga tuweza n'omwaka. Sam Mugumya tamanyiddwako mayitire, kati njagala okutegeeza katambyako koolaba akasinza okukwasa abantu ennaku n'okuwulira nti Sam Mugumya ye embeera gy'alimu. Akatambyako bw'okalaba era bw'oketegereza kakulaga Sam Mugumya nga takyasobola kutambula. Olaba emiti gy'akwata gy'atambulirako agambibwa okuba nti yagongobala amagulu. Ono Sam Mugumya yali wa kibiina kya FDC nga mukwano gwa Dr. Kizza Besigye, ekebya Dr. Kizza Besigye okuta nti yakolapusingidde mu kooti era bwenjogerera okusinziira ku mukutu gwa BBC Dr. Kizza Besigye yandiba nga ali mu ICU. Kati ate tunuulire yali munywanyiwe oba munywanyiwe nga Sam Mugumya agambibwa okuba nti yandiba nga yatulugunyizibwa okutuuka ku extent eyo takyasobola kutambula ye embeera mwali. Naye ekyewuunyisa gambibwa okuba nti mu barracks oba detention center bwe tuba tukiyita mwakuumibwa abantu bano nga bw'obalaba buli King Zale n'omukulu oyo gw'olaba waggulu amanyiddwa nga Amos Lwongomani babaddeko mu kifo kyekimu. Okusinziira ku David Lewis Rubongo ya Secretary General w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X olunaku olwaleero ndowooza wenkoledde akatambi kano wabadde wayise eddakiika nga 10
n'ategeeza nti this morning as we visited Luzira Upper Prison to check on our comrades, we discovered that Amos Rwangomani, who has been missing for close a year, was finally taken to a military court last week and remanded to Upper Prison. Nti olunaku olwaleero ku makya Secretary General David Lewis Rubongoya ne bannakibiina ekya National Unity Platform bagenzeeko e Luzira Upper Prison kyalira ku basibe a political prisoners ab'ekibiina ekya National Unity Platform ab'ebibiina ebyenjawulo ebiri ku ludda oluvuganya abo ababadde balwanirira eddembe ly'obuntu abaakwatibwa. Nti bwe bagenze okubalambulako basanzeeyo omukulu oyo gw'olaba ali mu t-shirt ya bbulaaka amanyiddwa nga Amos Rwangomani. Ono naye yabadde amiisinga ala kumpi ebbanga onukkiriza omwaka. Kati bwe batuuseeyo gye basanze gye basanze omukulu ono n'abategeeza nti ekyamazima ebbanga limaze nga miisi babadde bankuumira mu kifo ekimu babadde Saamugumya Kasenyi ewagambibwa okuba nti yeewali King Zali, era agamba Saamugumya embeera gy'abaddemu yako tumanyi naye ng'akatambika kwenzalukira Bashayija yasoose okukata. Yatutegeezezza nti ono baamuleeta mu kkooti ne bamukwata ne bamulimandinga Luzira Upper Prison. Anze n'abawa story yonna. He informed our people that she was being held in Kasenyi at the same facility with King Zale, Saamugumya and Honorable Muwanga Kivumbi before he was produced in court. Ono Amos Rwangomani yategeezezza abamu ku ba political prisoners abali e Luzira Upper Prison amuteeka mu detention center y'emu ewali King Zale, ewali Saamugumya, ewabadde Muwanga Kivumbi nga tebannaba kumuleeta mu kkooti. We continue to demand for the release of Comrade Saamugumya, King Zale and all the others who are still being held incommunicado. Awunzika ng'agamba kubanja abantu bonna abagenda maaso n'okuba nga basibwa abali mabega w'emitayimbwa eri ey'obumenyi bw'amateeka. Kakati gwampuliriza wano wenjagala osinzire otegeere ekigenda mu maaso essaawa yonna. Nkugambye ekitongole ky'amawanga amagatte bino kibikiddemu. Saamugumya musajja wattu bw'atyo bw'afuna embeera eyo gy'alimu. Kati okuddako ate ku nsonga ekibiina ky'amawanga amagatte kigamba bino tetusobola kubiraba sirika ku mulundi guno essaawa yonna janno kyandibanga si kyangu. Jukira mu bbaluwa gye nakusomedde abakulu bawandiise ne bagamba nti kubigenda maaso mu Uganda abakulu aba international community omuli United Nations Secretary General Ban Ki-moon amanyiddwa nga Antonio Guterres bamugambye ku luno tetwagala bigambo tetwagala ze statements mumanyi okufulumya statements naye ku bana abakulu twagala action ate eri immediate. Kati wenjogerera ekitongole ky'amawanga amagatte kitandise okugenda maaso n'okuba nga kisumbula essaawa yonna ebijja oyinza obutabyagala. Omukulu amanyiddwa nga Volker Turker yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga alabula. I am appalled that the authorities are increasingly targeting any form of decent and depending restrictions the fundamental freedoms of those living in Uganda. Volker Turker, those who dare to speak out are silenced. Agamba tukimanyi bulungi nnyo, tukigoberera bulungi nnyo ekigenda maaso mu Uganda era mubeereyo nga mukimanyi ekitongole ky'amawanga amagatte naffe ba commissioner nga kugatta ne Secretary General tugenda maaso n'okubigoberera. Kakati essaawa yonna ekiddako kyandibanga si muntu. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bagirabudde nti byonna ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda tubidda. UN olugenda kuzzaako ki gye buvuddeko. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde adimandinga kye bayita targeted sanctions. Kati tusuubire sanctions oba tusuubire statements enkakali naye jjukira wali baabagambye tukooye statements zammwe. Kati ngenda kukusomera ebiwandiiko bino. UN egambye eki? Commissioner Volker Turker agambye eki? Secretary General ye kiki kye yayogedde ku ggwanga erya Uganda? General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we essaawa yonna byandibanga si birungi ogenda kutya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko najjo kubanga gyotula tugenda kuba tuzikuako. UN Commissioner Volker Turker avuddeyo n'agamba nti ekibaluwa kye twafunye
okuva mu bitongole bya civil society organizations twagala ogenda maaso n'okuba nga tukyogerako kati ekitongole ky'amawanga amagatte kifulumizza ebigambo oba kifulumizza okulabula ey'omukulu akulembera eggwanga erya Uganda ne mutabani we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba era ne bakola okulabula kyonna ekijja mu ggwanga erya Uganda kandiba nga si kyabyo kyandiba nga si muntu era essaawa yonna tugenda kubeera nga tubikuako. Ono commissioner amanyiddwa nga Volker Turker yavaayokko gye buvuddeko obanga obadde ogoberera waliwo General Assembly emu omukulu ono we yagendako mu kafubo ne bannamawulire abamu yatumyako ku bigambo era mu bigambo bye mwawuliramu ekigambo sanctions ze tubadde nga tuwulira ebiseera ebisinga zibadde nga za gavumenti y'eggwanga erya America, eggwanga erya United Kingdom n'agamu ku mawanga agatali gamu. Sanctions toyinza okusembayo okuwulira n'omanya nti kaawedde mudda ekitongole ky'amawanga amagatte kubanga olw'omanya ne UN Security Council baba bamaze okugenda mu maaso n'okuba nga bino babiyingiramu era baba bakonyeemu sitampu. Kati Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba gavumenti y'eggwanga erya Uganda essaawa yonna kiyinza okuba nga kigenda kuwunzika era bannayuganda beetaaga okuwulira ebigambo byenjagala ogende mu maaso n'okuba nga ogoberera. Kakati katusinnaba kuba nga nkutwala mu kiwandiiko njagala nsooke nkuwe ogende mu maaso n'okuba nga owulira bino. Secretary General yayogera kakati commissioner Volker Turker alabudde ate nga statement efuluma nti ya kitongole eky'amawanga amagatte nga bwe wawulidde mu bbaluwa gye nnakusomedde gye buvuddeko nga bano abaagiwandiise kino kye babadde basaba. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda, alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate, and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. 10 leading civil society organizations have also been suspended since January of this year, while others have been closely scrutinized and at times subject to harassment. We've also received information about increased military involvement in functions that are ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. We call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter, and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. United Nations kitongole ky'amawanga amagatte balabudde era ne bategeeza nti twagala bayita last warning. We call on the government of Uganda to abide by its obligations under the international human rights law, the African Charter, and the Uganda Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. Mr. Volker Turker bw'atyo bw'agenze maaso n'okuba ng'ayogera ate nebeera take ekitongole ky'amawanga amagatte kyonna UN as general kugamba essaawa yonna bano babanga abatudde babanga abasazeewo bonna. Secretary General kyagamba ne commissioner ono gwenjogerako kyagambye bigenda maaso n'okuba nga bibanga ebyanukula ekibaluwa kye nkusomedde kiri ekyateekeddwako omukono civil society organizations eziri mu 246 beemulugunya ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bagamba nti ebigenda mu Uganda tubiraba. Jjukira Secretary General yavaayo n'akutegeeza nti babiraba nga bw'ogenda okuwulira era nga bwenzize ngenda mu maaso n'okuba nga ate kulaga gwampuliriza. Kati ekitongole ky'amawanga amagatte ye organ ekyasinze okubeera ennene okwetoolola ensi yonna kunze ebanga ekulembera zonna oba kwegamba yeeteekesa mu nkola amateeka agali international. Bino byonna ebikolobera ebigenda mu maaso n'okukolebwa tulondiza okubuza abaawo bantu bano abantu bagenda maaso n'okuba nga babuzibwawo abantu babwe ne babanoonya nga tebabalabako embeera egenda maaso n'okuba nga eteekebwamu bannayuganda
okutulugunya kw'abo baba bawambiddwa, okusiba bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya, bino byonna byogeddwa General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we General Moses Baba be basinze okuteekebwa ku ntandaalo. Ekitongole ky'amawanga amagatte kivuddeyo n'ebigambo. Wuliriza, tulina ekiwandiiko wano, official website ey'ekitongole kino eky'amawanga amagatte, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Kati ono office ye yako era yagenze maaso n'okuba ng'ayogera bino. Mu kiwandiiko kino kye njagala tutambulemu kifulumye lunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omusanvu 2026. Njagala tukiyiteyitemu nga Volker Turker agenda maaso n'okuba ng'ayogera ategeeza ensi ebigenda mu maaso mu Uganda. Tetukoma kubimanya bumanya wabula tubyetegekera essaawa yonna era temugenda kukyagala. Crackdown on fundamental freedoms. Bano bamanyi bulungi nnyo nti eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda lirinnyirirwa era bamanyi bulungi nnyo nti balina okubaako kye bakola. Iwe twakugambira bazze bagoberera nti international community baba bakola ebyabwe era ebisinga bayinza okukola ku peesi yaabwe naye ate baba bakola. Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi gyonna abadde ng'akikkaatira. Okusinziira ku kiwandiiko kye bataddeko mu official website yaabwe nga kiri mu lulimi Luzungu kigamba UN High Commissioner for Human Rights Volker Turker on Thursday denounced the crackdown on dissent in Uganda alongside the gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and a shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Ono High Commissioner for Human Rights ono ndowooza yabeera akulira department ey'eddembe ly'obuntu. Obadde ng'omuwulira nnyo amawanga naddala ga Africa, naddala amawanga galimu obukulembeze obw'omusibira mu bbwa, naddala amawanga gabadde tegatera kuwa kitiibwa eddembe ly'abuntu, abadde abyogerako nga specifically ku Uganda yavayo n'asuubiza ne kye bayita sanctions. Genda mu comment section teekayo ebigambo nga bw'owuliriza ate tubeere nga tutambula. Bakugamba ono UN High Commissioner for Human Rights Volker Turker lunaku olwokuna yavuddeyo n'alabula era n'akola okulabula ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, ebikolobera ebikolebwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu, okutulugunya abantu n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo nga bino bye biviiriddeko gradual erosion of the rule of law, enfuga y'amateeka genda ekulukulwawo ebengerera mu ggwanga erya Uganda. Bano bakugamba nti increased military involvement in civilian institutions, amaje military police bicho okubeera nga kumpi buli institution egasalawo kooti kayoba amaje biki ebyo byonna byonna agamba bino twagala bategeeza eyo nga mukimanyi ebutuuzi k'ekitongole ky'amawanga amagatte tubigoberera biteeka okufa biteeka okutya mu bannayuganda bibaleetera okwagala okuba okufuna emirembe olina kufuluma ggwanga lya Uganda n'obaako ky'oyogera. Bagamba manyi goberera era tetujja kubikkiriza koma bukomyawo. Wuliriza mu bigambo bye yagambye bw'ati: I'm appalled that the authorities are increasingly targeting any form of dissent and deepening restrictions on the fundamental freedoms of all those living in Uganda, said Volker Turker. Those who dare to speak out are silenced. Nti agoberera bulungi nnyo, amanyi bulungi nnyo era ategeera ekigenda maaso era akiraba era kimwewunyisa ate era kyennyamiza okubeera nti ggwanga erya Uganda abasajja batagetinze nnyo kwegamba batagetinze abantu abandi badde bagezaako okulaba nga boogera nti baayo okubaako kyayogera babeera batya babawamba drone ne bababuzaawo babaggalira mu bifo ebitamanyiddwa babeera detained incommunicado nga bw'olabye Saamu Mugumya Ingizizali Mwanga Kivumbi bw'abadde n'abalala. Kati kino agamba tubigoberera bulungi nnyo nti abo abagezaako abatonotono gavumenti ekulyetingawo okutya eteeka entiisa mu bantu n'abo abatono ennyo abagezaako okubaako kye boogera bo ne batiisibwatiisibwa. Ekintu kye tutagenda kukkiriza, tetugenda kukikkiriza kino kibeere bwe kityo kubanga letumanyi nti member state w'ekitongole kino eky'amawanga amagatte tulina okugoberera, tulina okubiraba, tulina okubaako kye tukola. Bano abaami bateekwa okubeera nga bannyonnyola, balina okubeera accountable bino ebyogerwako ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu mawanga oba mu ggwanga gye bakulembera. Tukola kukkiriza bino bisigale nga bigenda mu maaso, bannansi nga batiisibwatiisibwa, bateekebwako embeera etali ya bulijjo, naye ng'ate ababikola tubamanyi, ate nga n'engeri gye babikolamu tugimanyi, ate nga ffe tuteekeddwa okubaako kye okubaako kye tukola. Era wano ndowooza gye bayita last warning gye basindise essaawa yonna ejja kiyinza okuba nga si eri abakulu ba
uliriza bagamba nti since the general elections on 15th January 2026 repression has increased against all those perceived to oppose the government. Okuva mu kalulu ka 2026 mwezi ogwa January nga 15 akalondibwa Simon Byabakama n'alangirira bye yalangirira okutulugunya bannayuganda okutiisatiisa n'okubateeka mu mbeera y'obunkenke kigenze kyeyongera era nga kigambibwa okuba ekyo kitagetinga nnyo naddala abo bagezaako okuopoozinga gavumenti n'ebikolobero byayo bano aba UN bennyini bagenda maaso n'okufulumamu ebigambo bino. According to information received by the UN Human Rights Office, since the elections, at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. Babimanyi era information bagifuna nakugambye International Watchdogs, Amnesty International, Human Rights Watch n'ebitongole ebirala reports ze bazze bafulumya obadde nga bujuli ebadde nga si ezibadde zigenda mu kitongole ky'amawanga amagatte ne mu ICC ati ky'ekitongole ky'amawanga amagatte kiri mu kukulaga nti tubadde nga tubifuna oluvannyuma lw'okutandisa okubaako kyetu okusinziira ku information gye tufuna ng'aba UN Human Rights Office ekulembera Volker Turk tegedde bulungi nnyo nti okuviira ddala akalulu kaabaawo waakiri abantu nga 50 ab'oludda oluvuganya abamanyiddwa abanene si bonna kuba ogamba bonna bangi mwana yinki abagambibwa okuba nti bali mabega ebwa teri abamanyi naye bano bagamba nti waakiri abantu nga 50 nga bonna b'opposition mulimu abakulembeze mulimu n'abamu nga bawagi kuliko abalwanizi b'eddembe 5 kuliko bannamawulire 5 n'abalala bagenze babeera subjected rights violation. Ddembe lyabwe libadde lirinnyirirwa abantu bali mu buyinza. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations ekiri mu kunnyonnyola bino twabimanya era tubimanya era tubigoberera. These include instances of enforced disappearances, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. Mu bino bye bagenda maaso n'okukola mulimu okutulugunya, okubuzaawo, okuwamba nga bakozesa drone batwala ne babasibira mu bifo ebitamanyiddwa ne bagenda maaso n'okuba nga eddembe lyabwe balirinnyirira, abamu nga babatokyalinga, abalala nga batuusaako obuvune obuli permanent obutalivaawo, abalala nga babateeka mu mbeera ey'okubateeka gamba embeera negenda eya trauma n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bano bagamba tubigoberera era tutandise okubaako kye abali responsible balina okubeera held accountable. Essawa yonna tugenda kubaako kye tukola. Mu kiwandiiko kino nga tukyaki Volker Turk n'ekitongole ky'amawanga amagatte bagamba, in addition 10 leading civil society organizations have been suspended since January 2020 while others have been closely scrutinized and at times subjected to harassment. Mujjukira mu kiwandiiko kye nkusomedde luli mu video esembyeyo bali abakulu civil society organizations bawandiikidde bano babagamba nti bano abakulu olumu basuspending civil society organization tema kulabisa oba ku expo bagenda maaso kukola, bagenda maaso n'okukola ebikolobero nga bw'obiwuliddera nga bwe mbikusomedde. Bagamba kumpi civil society organizations nga 10 n'okusoba genze maaso n'okuba nga zife eno ekintu ekimenya amateeka agali loko n'agagali UN egamba tubimanyi, tubiraba era tutandise okubaako kye tukola. The office has also received information about increased military involvement in functions ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. Liriza badde okimanyi nga bwe byafulumira mu ripooti eya Amnesty International, ripooti eya Human Rights Watch n'ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ayogera. UN egamba bwe egamba tubimanyi era tubigoberera. Ekiwandiiko kino oba kyoyinza okuyita alipoota namutayiika eyinza okuba nga egenda kuviirako abakulu abali mu buyinza obuzibu singa bitambula nga bwe tubiraba, nga bitambula nga bwe tubikuwa, olwo ekitongole gatte biba finally bivuddeyo ne kigenda maaso n'okuba nga kikola ekyo bali abawandiisa ebbaluwa kye baabasabye. Bagambye twagala biwandiiko, twagala bigambo, twagala action. Bagamba kale katulawe mutu office ya human rights, office ya UN Human Rights bagamba twafuna amawulire tubimanyi. Waliwo amagye
agali maaso n'okubeera involved kugamba amagye bagatadde kumpi mu buli sekita newankubadde ng'emirimu egimu gyali gyeddukanyizibwa abantu ba bulijjo institutions eziri civilian ate tukitegedde bulungi nnyo nti zijjuddemu ab'amagye ng'akabonero akalaga kati kumpi magye ge gafuga ekintu ekimenya gali loko n'agali international UN nga emu ku institution ezikwasisa amateeka bagamba era reports enjawulo essaawa yonna tuteekateeka ekigenda okuddako baki in May bano be boogera mu kiwandiiko kye batadde ku mukolo gwabwe 2026 the Protection of Sovereignty Act was enacted imposing extensive restrictions on international funding foreign engagement with civil society organizations. The legislation includes severe penalties including a prison sentence up to 10 years for violation. Eteeka erya Protection of the Sovereignty Act ndi ya signing yayisibwa mu parliament mu mwezi ogw'okutaano. Mujjukira bulungi nnyo nga mulaba nga baliyisa ekitongole ky'amawanga amagatte kigamba bino byonna byayisibwa kunyigiriza teeka abantu ku ntandaalo kulemesa foreign investment okubeera nga foreign funding okubeera nga ziyingira mu ggwanga erya Uganda. Teeka nalyo ligattiddwa ku ebyo ebiyinza okuba nga bigenda kuleetera abakulu bano obuzi era mu kuyisa etteeka olwo n'abaagabana kati bagamba nti tubimanyi n'ebibonerezo ebyateekebwamu tetusobola kubikkiriza bibeerewo. Erino etteeka lyennyini limenya mateeka. Etteeka lyennyini lyayisibwa si mu mutima mulungi ate ekya UN andiyise bino the actions on Volta Tucker bakwotinze wano the actions of the authorities are creating a climate of fear that is increasing self-censorship, further stifling public debate and deepening polarization. Volta Tucker nga yagenda maaso n'okuera akulaga nti bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda abigoberera abimanyi ekyokuzzaako bakimanyi. I call on the government of Uganda abide by its obligations under the international human rights law, the African Charter and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public. Volta Tucker yagenze maaso n'okuba nga afulumya statements ezo ti owoola era nsaba abakulu abali mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda nomubijjeemu omwoyo. Omukulu ono ye yabyeyogedde n'agamba nkoowoola abakulu abali mu gavumenti budde buki mukyayina akaka mwandibadde mudda ku mateeka kiki kye gagamba goberera amateeka bwe gaba nga amateeka tegakkiriza kuwamba muntu era awo bwe gaba nga amateeka tegakkiriza kuwamba muntu lwandowooza ye nti awagira sayidi ki ekyo mukigera awo mugoberere amateeka tegagamba mugoberere obuvunaanyizibwa okugamba mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe nga gavumenti your obligations wansi w'amateeka agali loko n'agali international naddala aga gavumenti obuntu nga nze Volta Tucker nga nkulembera section ekyasinze okuba ey'amaanyi mu nsi yonna kubanga yakitatte tulwanirira ku ddembe ly'obuntu nga gye nkyakulembera olwo bategeeza otherwise ekijja kiyinza okuba nga si kya bulijjo. The UN Human Rights Chief urged the government of Uganda to uphold the separation of powers and the rule of law, including by preventing military interference in civil institutions. Ono yagenze maaso n'okubalabula eno Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we yabagambye mbasaba busabi ng'obudde bukyali mukole kye bayita separation of power, obuyinza buli budde we buteekeddwa okuba civilian institutions yemu amagye obudde bukyali mulekere awo okuyingiza amagye mu buli nsonga okuzimba nguudo makitongole gundi kozesa abapolitiko babbanga yaddaka n'ebirala ebifaanana bwe bityo bagamba tubiraba kera awo otherwise ekijja simu. He also encouraged the leveraging of economic opportunities from the country's resources and renewed international financial support to tackle structural issues and create a human rights-centered economy that upholds the fundamental rights of the Ugandan people. High Commissioner emphasized that his office remains committed to supporting Uganda in preserving and reinvigorating respect for human rights. Noze zimu ku organs ekitongole ky'amawanga amagatte ezikula ne zisalawo wasigaddeyo organ emu ya UN Security Council. Singa banaafulumya statements ezifaanana bwe ziti UN Security Council nga naye zifulumizza yagala okutegeeza ebinaddirira
biyinza okwekangibwa nga si byangu era nga si birungi eri basajja bakulu ba. Era gwe munnayuganda ng'okkiririza mu kibiina kya NRM tukuka weeraliikirire kubanga we watabaawo kikyuka ekijja kiyinza okuba nga si kya bulijjo. Kati ate gwe oli munnankyukakyuka otambule kubanga ebintu bino kabonero akalaga nti tebinaggwa. Oyagala okufuna information esingawo ku kiwani genda ku official website ya United Nations Human Rights Office of the High Commissioner amanyiddwa nga Volker Turk. Ojja kusangayo ekiwandiiko kino. Bajja kuwa ne contacts endala gy'osobola okufuna ebisukkakaawo. Osobola okukontakitinga Ravina Shamdasani, Jeremy Lawrence, Martha wa Hurtado, bano bonna batuula mu office eno United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Era information gena maaso n'okuba ng'etambula nga nange bwe gena maaso n'okubeera nga njikuwa era essaawa yonna ogenda maaso n'okuba ng'obifuna nga bwe ndi mu ekitongole ky'amawanga amagatte. Commissioner avuddeyo n'agenda maaso tegeeza bulungi nnyo Uganda goberera ate era nekola tukimanyi. Bagamba nti bitaddewo n'okutya kubanga erya Uganda era waliwo ekiwandiiko ekirala. Kati wuliriza nakugambye zino organs eza United Nations ziwulirize bulungi. Nanga mu zino bino bwe biti bwe bitandika ne bagenda maaso n'okuba nga bayita mu chapter ey'omusanvu eya UN Charter basobola okuteekawo sanctions, basobola okuinterveninga mu nsonga yonna, basobola okutandika enteekateeka eza bino. Kaakati bagenda maaso n'okubabula. Wuliriza mu kitongole ky'amawanga amagatte kiina kye tuyita UN Secretariat era ng'eno yeekulemberwa Antonio Guterres nga Secretary General. Bagenda maaso n'okugikulembera bano gamba lulubanga olukiiko olw'okuntikko bagenda maaso n'okuba nga bagoberera ebitambula, bagenda maaso n'okuba nga babiteesaako, bagenda maaso n'okuba nga basobola okuteekawo sanctions n'ebirala ebifaanana bwe bityo. General Assembly Security Council, UN Security Council wenjogerera ekulemberwa Zenon Mukongo ngaye mwezi guno gw'omusanvu ndowooza obukulembeze bwe bukomye lwaleero okutandika n'enkya tugenda kufuna president wa UN Security Council omupya. Waliwo kye bayita Economic and Social Council, International Court of Justice, kati ne kye bayita Trusteeship Council muku organs. Kakati eya human rights eno gye njogerako eya Volker Turk yegenze maaso n'okuba ng'eyogera kati United Nations in general nabo ku official website yaabwe simanyi oba mu byawula. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner eya Volker Turk yavuddeyo n'eyogera ye statement ja oba kyekiwandiiko kyembadde nkusomera nkakasa nti okiwulidde bulungi nnyo era kyenkakasa tujja kutambula ffenna. Kati ate ku official website eya United Nations nabo bafulumizza nga bagamba nti waliwo okutya okuli mugenda maaso n'okweyongera eddembe ly'obuntu eriri mu kunnyikira mu ggwanga erya Uganda. Nakyo njagala tukiyiteyitemu otegeere bulungi nnyo nti abakulu bano ja si muntu bwe babyagala nti we bigenda okuba si w'obiwulira nti we bijja okufaanana wabula ekitongole kyabudde. Wuliriza bulungi bano era nga nabo basinzira ku bigambo bye bimu. Ennaku z'omwezi 3 bayozezzaamu mu statements. Uganda is experiencing a growing climate of fear as increasing restrictions on fundamental freedoms. Opposition supporters, leave for opposition supporters, journalists, rights defenders and civil society groups at heightened risk of abuse, according to the UN Human Rights Office. Kati aba UN Human Rights Office ya Volker Turk bafulumiza statement eno UN eyawamu baba nga bagenze maaso n'okuba nga bagikola. Tegeeza ne UN Security Council sawa yonna yandifulumya statement ate nga wano kaba kaweddemu kuba nakugambye UN Security Council eringa kaba olaba Parliamentary Commission be bajja okutuula basalewo okutuula ba members 15 kuli ba permanent members yabalina kye bayita veto powers Russia, China, United Kingdom, United States of America, Faransa. Kati ne ba non-permanent members bano ababeere 10 okuli eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'amawanga amalala bwenzize. Kati essaawa yonna bino ebintu bigenda maaso n'okuba nga bitabuka. Eno Yoweri Kaguta Museveni, eno Muhoozi Kainerugaba gwe basinze naddala okuteeka ku nninga w'ensonga tweets zagenze ng'akola, ebigambo byagenze ng'ayogera, ebigobererwa ebikolwa. Bano abakulu bagamba nti bino byakusaaga era tuteekwa okubijjamu omuzannyo kubanga mu bibasinze okwogerako era ebisinze okubanyiiza be basibe abagenda maaso n'okuba nga babulwawo omukulu ne yeewaana n'abalaata ate abasibe bano bagenda okuteebwa ng'ebyaddala baatulugunya. Akabonero akalaga obukulu byayogera byandibanga tebiba byakusaaga. Ekitongole ky'amawanga amagatte iddemu bagamba babimanyi. Okuzzaayo ku mboozi ya Saamu Mugumya
ali mu kkomera ali mu kugenda maaso n'okubanga avundirayo olw'ensonga nti asobola kutambula takyasobola kweyimiriza atambulira mu mbeera eyo nga bwe nkola saakataano kigambibwa okuba nti eno embeera etandise okuba nga eshookinga era wenjogerera ekitongole ky'amawanga amagatte zimu ku nsonga ze bali mu kwogerako bali mu kwetegereza era n'okutegeeza abakulu bano n'okubalabula saawa yonna era mu ggwanga erya Uganda muyinza okuba nga temugaagala ebya Sam Mugumya ne ba political prisoners abalala obitegedde bulungi nnyo era essaawa yonna bigenda kubeera byangu. Jjukira nakugambye nti Antonio Guterres Secretary General naye yavuddeyo n'ayita mu mwogezi we n'ategeeza nti agoberera ebigenda mu maaso mu Uganda. Ate ye tannafulumya statement wabula zino organs eziri wansi we zo ze zaafulumyeza statement naye ate nga ye yakoma ku kimu genda mu maaso mu Uganda mbigoberera bifuna ofisi yange ebifuna era tumanyi kiki kye tugenda okuzzaako kye nkugambye ekijja si muntu. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. And turning to Syria. Ono nga ye mwogezi wa Antonio Guterres Secretary General w'ekitongole ky'amawanga goberera ebigenda mu maaso mu Uganda. Bira ddala mu kalulu kubanga mu kalulu ekyasinga okutambula kwe nga kino ebyali bigambo tebwali bubonero wabula n'ezimu ku ntambi ezigambibwa okuba nti ze zaafuluma tasobola ku abakulu azifuna era kati naffe tutandise okugenda maaso n'okuba nga tuzinoonya tuzifeffetta tuzikutuuse ezinnyonnyola lwaki bano abakulu bagamba nti bagoberera ebigenda mu maaso mu Uganda era kiki kye bagamba nti kyebazaako bagamba nti ebyo tebigatta boogedde nnyo kukubba akalulu kumbe balina katubabbira obululu mulindi nalina ssente mulindi mwavu nnyo katubbire mulindi obululu naki gitumuwadde yamanyi kyanekwasa tumubbidde ne bakyala bonna buli muntu yena alina wa movement waali tuli mumubbira bululu era bana batakola campaign bafunye obululu buno bonna bululu buno bonna bululu tubabbira naye tebasiima ffe tubeera mu field ffe tulwana bo batula mu ntebe olumanga bagamba NRM tebayamba baagala NRM ebayamba etya lutwanga etwabbira nammeere babumubbira bamusinga naye nete yasiima yatuma buvumi kituufu babumubbira tayalya babumubbira naye obululu ati bino nga biriko n'obujulizi. Antonio Guterres Secretary General w'ekitongole manyi ekyokuzza ku ebyo bwe bagatta ebikolobero omuli okuwamba nga bwe bawamba Muwanga Kivumbu, omuli okuwamba nga bwe babuzaawo abantu nga King Kale n'abalala nga Sam Mugumya nga bw'ogenze maaso n'okuba nga obawu kati basindise kyoyinza okuyita last warning. Kati nga tuvudde mu bigambo Volker Turk byagenze maaso n'okuba nga afulumya kati waliwo warning bagamba balaba General Muhoozi Kainerugaba ekkubo lyakwata yandiba wabula nga mu kukikola ne kitaawe bamanyi bulungi nnyo omupango guno era ebibuuzo bikyatambula abantu bakyabuuza abakungu mu bitongole ebyenjawulo bakyebuuza wamba okutiisa n'okulinyirira eddembe ly'obuntu abasajja tebabanga baagala kwewamba baagala kuteekawo mbeera erowoozese nti ensi teri safe then bagende maaso n'okuba nga bakola ebyabwe. UN erabudde egamba tubalaba era lwensonga kuba nti tubalaba kitegeeza n'ekyokukola tugenda maaso n'okuba nga tukiba. Waliwo wano ekiwandiiko era ku General Muhoozi Kainerugaba ekiwandiiko kino ndowooza oyinza okuba tonnakiwulira njagala tukiyitemu. Kyafulumidde ku official website emanyiddwa nga democracyinafrica.org nga boogera ku General Muhoozi Kainerugaba kubanga yawamba obuyinza
indirectly era ng'essaawa yonna ajja genda maaso n'okuba nga yeekyusa gamba nga bannayuganda ebiragiro biva wa General Muhoozi Kainerugaba naye ate nga pulezidenti bamanyi mulala newankubadde nga ne pulezidenti gwe bamanyi obuwanguzi bwe nawe bwennyini buliko akabuuza kati ate newankubadde nti buliko akabuuza yakitya bani we yawe ebiragiro ate ne bikola wandiiko kino kigenda maaso n'okutunula abasajja abakugu bagenda maaso n'okuba nga bawandiika baze njagala tutamu ekiwandiiko kino kitegeere bulungi nnyo genda mu comment section teekayo obubaka ku bigambo nga bino genda okuba nga tusoma dakiika si nnyingi nnyo kino nakyo as Uganda transitioned to Muhoozi rule how Museveni's son became the center of power bagamba nti Uganda kino kiri Uganda ya transitioning addo obuyinza bwakyuka wansi wa bukulembeze wa General Muhoozi Kainerugaba lwaki mutabani wa Museveni the center of power yatuyitira tekebwa mu nko bano bagamba era bagamba tubimanyi Uganda abagamba mukole kye mulina okukola eno ekifumbibwa kifumbibwa mu kiwandiiko kino uliriza the past weeks have perhaps been among the most intense and unsettling in Uganda in recent years. Within a remarkably short period of time, Speaker of Parliament Anita Among, until recently one of the country's most powerful political figures, was politically brought down and placed under house arrest. Anita Among. Bagezaako okulaga titugambe omukulu ono yawamba obuyinza lwaki ebintu bitandikira ku X abitweetinga eno ne mu reality ne biba bateeka okubaawo ekinnyonnyolwa ebibuuzo bikyagenda maaso n'okweyongera nti watandikira ku Anita Among omukulu atandikira ku Twitter oba ku X bigenda maaso n'okuba nga bitambula mu reality Anita Among omu oba ekifo kyalimu ekya speaker ekimu ku bantu bakyoyinza okuyita one of the most powerful political figures okubeera nga amutadde wansi has already put her down wateekwa okubaawo ekibuuzo. Soon afterwards former Kampala Road Mayor and opposition lawyer Erias Lukwago was abducted and abused, with Muhoozi Kainerugaba as himself posting images of the abuse on social media. Tebakomaawo Muhoozi n'atweetinga ku nsonga za Lukwago ate era nekiba Lukwago n'awambibwa Muhoozi yennyini n'apostinga Lukwago atulugunyiziddwa bagamba ati naye kino kisoboka wa era nga bwe kyaliwa mu nsi. Uganda's largest independent media house, the National Media Group, was taken off the air after days of increasingly explicit threats by Muhoozi. Nti ebyo bitadde ebbali NTV, Daily Monitor n'emikutu gya National Media Group gyaggyibwako oluvannyuma lw'ebbanga eryali liise nga Muhoozi alabula mu kugo gwa X amaaso n'okulabula ategeeza wajja okubajjako ate era nejjako waliwo ekibuuzo ekyetaaga okuddibwamu. Veteran politician Miriam Matembe was arrested days after publicly criticizing Muhoozi Kainerugaba and the growing wave of abductions. Uliriza okukwata Miriam Matembe byasookera ku ekiseera mujjukira Muhoozi ng'agamba nti omuntu yenna n'ayingira mu nsonga za Lukwago nenja kumukwata. Miriam Matembe n'abyogera n'amaanyi amangi n'akwatibwa. Bano abasajja bagamba kino kisoboka kitya era nga bwe kyali luddawa. Senior journalist Timothy Kalijera was also abducted over the past days. Particularly striking throughout these events was that Muhoozi himself publicly announced, ordered or endorsed many of them through his social media accounts. Ojjeeko okuwambibwa kw'ono munnamawulire Timothy Kalijera eyabuzibwawo ennaku ezaawera. Muhoozi abadde ayendoosinga abantu ate ne kiba by force. Kati wano ekibuuzo kigamba kulwono kati ye pulezidenti nga tetumanyi. Jjukira bwe kiba mu mate. Ekitongole ky'amawanga amagatte kivuddeyo ne kirabula ku kulinnyirira amateeka kuyisa olugaayo mu mateeka afuga eggwanga erya Uganda. Kati bino byonna bwe biba bwe bityo biba byongera obunkenke n'abakulu bano baba bagenda kubuuzibwa akana n'akataano. Taken together, they suggest something more than another episode in the increasing use of force in the late Museveni's era. The removal of Anita Among showed Muhoozi's ability to neutralize one of the country's most powerful political figures, as well as decide on the next Speaker of Parliament.
The events that followed suggested that she was equally willing to exercise that power more directly. Little regard for formal state institutions. Uliriza, Hozi okukwata Speaker wa Parliament former Anita Among n'ateekebwa wansi. Then ne wabaawo Speaker omupya yayenda osingibwa n'afuuka sipiika. Nga bino biba enga kumpi General Muhoozi Kainerugaba alinga yalagira. Nga institutions tezikyalina maanyi oba tezikyalina buyinza kukola nga bwe ziteekeddwa kukola. Buzo byeyongera. Ensonga zitambula. Ebitongole ng'ekitongole ky'amawanga amagatte bivaayo. Beebuuza bagamba kino kisoboka kitya. Kati ekyongo kitadde ebbali. Kino kikolwa kya kumenya amateeka. Kulinnyirira amateeka mu ggwanga erya Uganda. Tebagamba tebajja kukikkiriza era kibagamba nti tukitoola. Wadde akatambi omwogezi wa Secretary General wa United Nations ategeeza nga kamawe bwagoberera bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era nkuwadde ebigambo bingi nnyo nga ne Secretary Commissioner of Human Rights naye emirundi mingi nnyo afuddeyo n'ayogera era ne mu katambi k'owulidde agenze maaso n'okuba nga alabula n'ekiwandiiko kye nkusomedde olukattaka bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nti babiri kubanga balina akabadi ke bazannya bannayuganda naye kyonna kye kiri bimenya mateeka ekitongole ate gamba tutandise okugenda maaso n'okuba nga tubiyigiramu era essaawa yonna ekijja okuba nga si muntu no byonna ebikolobero ebibadde bikolebwa birina okubaako okunnyonnyolerwa kakati gwe agenze mu comment section noteekayo obubaka bwo ku nsonga nga zino mulundi guno saagala kuleka bubaka kubanga embuliridde olw'embeera ezitali nnungi nnyo nga bw'obima nga tulina okubeerawo tulina banene neebaza omuntu eyazze n'atutera ku data newankubadde kaabadde contribute linnya n'otaliŋŋamba kama akule olw'ensonga wasigaddeyo eyo anonymous data ko kasobodde okunyongereza teba ntono tugenda maaso n'okuba nga tutandikirawo kubanga ensonga ya data wasaganya baya sana nnyo obwezigenda maaso n'okuba nga zitambula kati asinaba kubanga ngenda mu comments okwebaza abantu ab'enjawulo abayimirira n'omukutu guno yambako mu nsonga za internet data yambako mu kutuwa amawulire information yambako nga mujja mu comment section zamu amaanyi n'ebirala ebifaanana bwe bityo newankubadde nga n'abatuvuma n'abakolaki abanafuya abakkakkanya nabo gye bali nolira bali positive bokka ensonga bw'omanyi weteekeddwa okuba nga ate etambula tuli wano kuwa updates nga bwe zijja naddala ezo ezigatta enkyukakyuka ate ezitagattako munnange effogo mulimu kati yakusooka neebaza abantu bano wammanga bemmanyi bava ku mukutu guno bagubeerako basheyaliga bakomentinga ate baagala nnyo enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Mami wange Elizabeth okuva UK bannange nkuwagala nnyo webale kubaayo ate webale kwagala nkyuka n'obutava ku mukutu. Mami wange mama Kevin okuva Switzerland ate gwe kirala bulala bale kubaayo kwagala nkyukakyuka wanga comment zitamu maanyi ate n'okukola kyokola kyonna mu kaweefubeewo ng'omukyala ate ka mama waffe musigala ng'olwanirira enkyuka. Mami wange Irene okuva Spain webale kubaayo webale Ajati Sheila okuva USA nawe nkwagala nnyo bale kubanga obeerangako n'otutera ne mu comment yawo obubaka obutugumya. Papa David Mukaso okuva UK webale kubaayo. Mama London nkuwagala nnyo. Mami Joy webale kubanga gy'oli ate n'okubanga oyagala nnyo enkyukakyuka oyagala nnyo eggwanga lyo webale kubeerawo ate webale kubanga gyo omakuku abantu. Banda wange Abudo okuva South Africa bali kata Saudi Arabia Middle Eastern countries nambagala nnyo mwebale kubaayo ate era mwebale kubeeranga ku mukutu okubeera nga mugoberera. Kakati n'abajja mu comment section nyumirwa nnyo okulaba comment section ng'ejjudde ne likes nga ziweze yazinga ziweze kiba kindaga nti information etambula nange nziramu amaanyi agayigga information nziramu amaanyi agayigga ebyo byenkakasa nti bitugattako ate nemba nga sibyesigaliza nzija tubigabane ffenna tonammwe abajja mu comment section munzizaamu amaanyi. Gobango Paulo webale kubanga kwoli ate n'okubanga okomentinze. Ronnie webale kubanga okomentinga nga bulijjo. George Kato George Wilson Kato webale kubanga nayo kwoli. Nakimuli West nga bulijjo bale kubanga ogoberera. Akajingo Esther webale kubanga kwoli. Anaya Heaven nawe webale kubanga kwoli. Achiru Chibumba Abdallah webale kubanga ogoberera. Bamwise Nyonyi Ntono Alex webale kubanga kwoli.
webale kubanga ogoberera. Ledal webale kubanga nawe kwoli. Semwogerere Roni webale kubanga ogoberera. Kasimu Batuka webale kubanga kwoli. Amia Livingstone webale kubanga ogoberera. Nama Wanda webale kubanga nawe kwoli. Ndibaza Tabitha webale kubeerako. Ahmed Mochibi webale kubanga kwoli. Olumu Steven webale kubako. Sylvia Dike webale kubako. Mugana wange Maweje Hakim webale kubanga ogoberera obaka nawe wasobola okubanga butuuka. Kauma Fauzia webale kubanga kwoli message yatuuse. Muhindo David webale kubanga ogoberera. Ono bamwise Kirabira Charles webale kubanga kwoli. Ono bamwise Margaret Najemba nga bulijjo webale kubanga nawe joli ogoberera. Bamwise Butterfly nga bulijjo bale kubanga kwoli. Ya David webale kubanga nawe kwoli. Mami wange Mami Kevin okupesuriza webale kubanga kwoli. Tumwesije Kennedy webale kubanga ogoberera. Annual Walusi webale kubanga kwoli. Bamwise James Tamale nga bulijjo bale kubanga ogoberera. Ona TV ya Nora webale kubanga Bekala's Aspire webale kubanga bulijjo. Penina Mwebaza Take Mubiru. Susan Globasera. Hamza Bossa wendige oba muganda wange oba ata wange. Lake Mubiru bali kubanga kwoli. Hamza Bossa bali kubanga kwoli. Susan Globasera nga bulijjo bali kubanga kwoli. Waston Sira bali kubanga kwoli. Tewa John bali kubanga kwoli message yatuuse. Josephine Nakanu wajo bali kubanga nawe ogoberera. Oyo Nakanu wajo abiyabe. Mami wange Nakanu waji nabukeera middeko nnyo UK awe bali kubanga joli mama wange oyo wengabi. Julius Quince Mukisa bali kubanga nawe kwoli. Shakira Fatu bali kubanga ogoberera. Ya Ruhanga Amos bali kubanga nawe kwoli. Tata John bali kubanga kwoli. Tata John bali kubanga kwoli message yatuse kwagala Hope nawe bali kubanga ogoberera. Kibumba Abdallah bali kubanga kwoli. Ndibaza Tabitha n'abalala mwenna abavayo ne mugoberera omukuno takoma kugoberera bugoberezi wabula ne muteekako obubaka bwammwe kubanga tutambula ffenna yawulunga bwe tugenda okuwuliziganya mu updates genda okubanga zidi ensonga z'obufumbo. Olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.